Obutukidde olwaleero ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo Kiyunirwa kitambuza omulimu gw'okuddaabiriza olutindo lwa Kaluma oluvannyuma lw'okizuula nti luli mu mbeera mbi. Omulimu guno gwakumala ebbanga lya myezi 3. Kinajjukirwa nti ekitongole Kiyunirwa ne Minisitule y'ebyenguudo yavaayo n'esaba abatambuze abagenda ku ngendo z'omu mambuka g'eggwanga okukozesa enguudo ez'enjawulo nga mwe muli n'olwo oluyita mu kkuumiro ly'ebisolo Limaction Falls. Kyokka okuyita mu kkuumiro lino ekitongole ki Uganda Wildlife Authority kisolooza ensimbi eziri wakati w'emitwalo 5 ne 11. Kati ababaka ba Paalamenti abava mu mambuka basitukiddemu okulaba nga bawakanya enkola eno era baagala ssente zino ziggyibwewo mbagirawo. That all vehicles coming from northern Uganda going to Kampala crossing from this road must be allowed to move free of charge without any payment. Bano batuuse n'okwebuuza lwaki babasasuza ssente ate nga mu makuumiro amalala okwetoola eggwanga batambulira bwereere. You are in Kasese traveling to Barra. You pass via Queen Elizabeth National Park. And it's totally free. Animals are everywhere on the road. And buses move the whole night. And what is so special with our road? Ababaka b'omu mambuka nga bakulembeddwamu Gilbert Olanya bagamba nti okuggala olutindo lwa Kaluma kizingamizza emirimu mu kitundu kyabwe. There are other people who collected buses on loan. Now they are parked their buses because there are no customers. Prices of commodities are rising half time and again. And looking at this period, we are going towards Christmas. And this is the best time for our people to work money. Many people are on loan. Bashir Hanji ayogera ekitongole ki UWA agamba nti bagenda kuggyawo ensimbi zino kuba zibayamba okuddukanya emirimu gy'ekkuumiro lino. Tetwalya ensimbi tusinga okwagala. Okusinga twagala kukuuma obutonde bwa paaka eno nga bweri. Abantu basuula amacupa, basuulamu obuveera, bamansa mu kasasiro yonna mu kkubo lyonna nosanga tulina omulimu munene nnyo okutandika okukuŋŋaanya kasasiro ono yenna okola ki omusuula gye basobodde omusuula. Era baliko ekkubo lye basabye abatambuze okukozesa okwewala okusasula. Ekkubo oyita mu geeti eya Tangi ne Bugungu. Olidde awo omuntu akozesa ekkubo eryo tasasula na 10. Mu kiseera kino bangi ku basaabaze abagezaako okwepena okusasula beeyambiza ekidyeri ky'okumwalo gw'Emasindi wabula eno naye watandikirawo kukaluba olw'omugizo gw'emmotoka ekitwalira abantu obudde obungi okusala okutuuka mu Apache. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.